My first sports okwenda kutusako of course byemizanyo tera kutegeza continuo Chua Sports. Wow. Tukomye ko waka of course mu local sports nanga tugenda kubera tutunulira Uganda Premier League oboyinzo gita UPL so far otogera season 2025 2026 asofanga bali mu kutambula jukira ntino tugenda katukuyingira match day 6 so far jukira ntino byasoka wo byali bya new format old format but of course FIFA tele yavanira ntino mu bulamburufu yavana tele tugeza ntino tulino ku ntino tudai mu old format traditional format ya home and away basis so far otogera tuli match day 6 je tuyingide wakubade ntino abamu bakazanye mupira gumunga ba Vipers because bali bavuganya ku kaluli olwa Africa mu kikope cha CAF Champions League ngabalizanya timu ya Power Dynamos of course yabawandula mu mpaka zino jukira ntino bagenda ku bugenyi atera tibyatambula bulungi hijukira ku bugenyi byatambula bulungi byakola maliga gole mu kwemo na yato bachaza wono wakako St. Mesere mu kitende baba kubagoza bili kwemo asofo twogera mu kadekano of course njagala ko ntino muganda wange of course lejo jiraba akesi yakulemele kimezo boli no 11 mipira mu etan yes tuyingira match day 6 waliwo omupira ogwotalimento kwa ntino Swadis Friday nga tuyingira weekend omupira gwa KCCA nga chalira Vipers eri mu kuchaza eri waka actually this is the second game for Vipers sofa buchanga season etandika akola ntine zanyi sofa kijo yogera ku game eno nga of course tulaba omutendesi wa KCCA omukuru Jackson Magerakado no mukuru coach bana fa Vipers omuzungu oyo mukuru Ivan Jackie Amina bikinyo so ko ntino yogera ku game eyo nga tunaba ko ntino tuyogera ku akonsonga zonna zikwatagana ku league nga weri mukutambula mukaddekano ekiriwo kati kogo mpira gwa Friday bana Uganda banji bagulindiridde wali ekitende mu makaga Vipers wechalize emipira KCC wechaddawo la season yakola wa maliri bakola maligali ga 1-1 nzijukira goli ya Ashraf Mugume ne goli yali nsofu nnyo naliwo ngangulaba naye akasajja ka controlling omupira ku chest ne kakakana ne compressing omupira kipa by the time ogenda yo watu mpira gwayise wodda wechaddawo si wangu wakujja bubonero nga wankubadde Vipers ebadde mu gonde mu kafu mu kuzineza ezabula we bajiwandulidde wali eri wo bategezeza African continent we badde samba nga mu ligi akasamba ompira gumu gwe yasambye ne Entebbe PPC abanji je bamanyinga Gaddafi so moya wangulide 1-0 tuze mu game week 5 nga yakasamba ompira gumu kategena samba ompira ogwokubiri gwegendo kyaza KCC ate joke ba defending champion ngula season yewedde tusubire ki muguno ompira nti batabanyi ba Mulindwa bano ba Dr. Lawrence Mulindwa ompira gwa nebanga dabi bagitegeera bamanye ekyo kukola nsubire nti Vipers egenda kuteekawo ku kibeera era esobola okuwangulirawo omupiira KCC kuba enonya bubonero esobole nga evuganyako ku KCC akulembedde amusinga obonero buli teba mwendo kuba yayina busatu yakasamba game emu kugamba kisho omuntu yasobola okwentera Yesu nga mu game eno kwesu nakula ku musambala n'okero of course era Alani Okero omwagala w'abanji wano mu Uganda gutulabanga Messi waffe wenja kuba asamba akapiira ku continent Africa buli omwamu manyo oyo kyasamba akola ki akyagala era akitegeera wankubadde nti nate yalabise bulungi nnyo of course nga Vipers ezanya ku lukalu lwa Africa mu CAF Champions League because kati wotunulira mutendesi ono zengamba ne team selection sometimes erimu letero buzibu wesanga basambinga Abdul Karim Watambala omusambi gosuubira okuyantina ku ekintu ekyenjawulo mutimu makati yao kuba yo musambi asobola okuya makati wa nasimula omupira paka mu goal nayamba kuna defensive wise nga adya na backing defense yes oyinza okwesanga obudde obusinga obungi atera omuleka Katebe tatera kumuwa mupira otherwise sometimes atera omujja ku Katebe atena muletamu atobudde nga babugenze atena impact yasobola kunetina agattawo ko otunona omupira gwasamba mu kikopo ekya CAF Champions League nga basamba timu ya Power Dynamos okwamwanga area Zambia omupira gwakola amaliri juke baba kulembere mu 0 naye omulenzo ono Abdul Karim Watambala avayo Katebe najja nafuna ikoleze of course yasamba omupira gwali mulungi nnyo mu dakika za moment onezo ya pressing omupira fa goalkeeper agenda yo omupira tagusanga like
nze ndaba nti ne team selection ekyamusumbua. Suubira nti namupiira olaba mulimu nti bad day in office waliwo olunaku olujjanga terwali lunaku lwabwe baali anilake ne bawandulwamu Dynamics okuva wali e Zambia naye kasubiremu eno game gye bagenda kyaza KCC bagenda teekawo ekyenjawulo era nsuubira at the end of the day ku Friday Vipers asobola okufuna obubonero busatu awo. Yes, omupiira gwa sawa 2 of course ezekiro genda kuzanywa ku bitaala wali ku St. Mary Stadium Ekitende of course mwena amusobola okubeera kino mufisa okadde n'ogenda n'olaba ku game nawulidde mu ticket ya mitwalo 2. Exactly. Iyo ya mitwalo 2 tsadabbe mpira munene so bannayuganda tubakubiriza mugende mulabe omupiira ku Friday. Once jukira ne kugulira eneduli yatagulira ku mitwalo 2 Vipers nga kyazisa KCC era gwa mitwalo 2 mpozo kubitiramu ko mipiira KCC zasambye anda omukulu Jackson akadujukira omukulu Brand Senyo taliwo alimu mpaka ziri eza FIFA World Cup under 17 eba Musayi Mutobano abasambinga ba Richard Okero oshegera ba Magara Isma okitegera bali mukwasaganya ensonga ezo wali mu ggwanga yakata era ntegedde kontino onako olwokusatu bakuzanya eggwanga erya Canada. Njagala okutegeeza omukulu Sazna aliwo omukulu Jackson kaddu sofa utogerera emipiira zibakazanya sofa asobode okubeera ntino awangulira ko ddala emipiira nno kuba kati KCC yakuba abanafu aba Kalufali goza abadde nnya ku 2 KCC nakuba Express mu 0 wali kwa Museja KCC nakola Maria ga 0-0 ne Rugazi KCC nakuba Esivira gwali wali ku Mandela National Stadium enambole 2-1 atera n'omupiira guno gwa Kitala ngakola amaliga goal emu kwemu yali match day 1 opening of the season. So I think atadewe kibeera but nga otogedde ku season yewedde Vipers yajja namufuna ko bono busatu waka wawe lugogo atende Vipers nasobola okuba nti na maintaining ofuna akaboni nakamu wali ku extend sofa bwe babonero obuna tugambe nti no olwokuba kati KCC yali kukimeza waguno bone 11 anakiriza ate okusula obubonero ankubadde ali ku form naye nze nsuubira nti nga bano aba Vipers abeekumye bulungi ku lunaku lwa Friday basobola okumujjako obubonero busatu. Okay. Kale ndowooza batali kumala budde njagala kutegeeza nti nno mukirize ebisinga tujja kuba nti tuyongereza ko mpola naye nga jukira Vipers ali mu kifo kya namba 13 n'obonero obonero buli busatu yakazana game emu yokka naye nga ate Vipers zola KCC yakulembera ekimeza n'obonero 11 amukirize ebisigale tujja kuba nti tuyongereza kaawo in case tuba tufunya akadde naye nga tulina omanya tovaako mwe bali ku followinga ku likinga ku sharinga abali ku TikTok ku page ya of course ya PBS TV abali ku YouTube channel ya of course mwongere okubeera tino mufollowing ensonga zino atera of course continue to subscribe ku YouTube ate ku TikTok oyongere okubeera tino following tubeera tino tufuna more updates ne wali ku My First Sports muba mulungi baba nonyawo ku YouTube ne ku TikTok kwendi so show mugenda kuba muzifuna kale. Of course, nze Chiwanuka Juma aka Mako Alpha Laporius and Orange Genius no mukuru My First Sports atenga brand pass ko sekito yabadde kamera kwa ntina kusako akafanya nyakalonji wekata katukula nga okalaba